Hey guys, mbandirizanyo ku Financial Literacy in Luganda nga bulijjo nze Namanja Miriam. Happy New Year, mbakulisa nnyo omwaka ogwaggwa. Abalina ebitatambula bulungi mbasaasidde nnyo, n'abalina bye mwatuukako goals zammwe ez'enjawulo. Kongs, mwebala okuteekamu amaanyi byonna byonna bye mwali muluubirira n'ebirala bye mutannatuukako tweyongere okukola nabyo tujja bituukako. Mukama nga twadde obusobozi. So nga tutandika omwaka mumanye mbu nno olunaku tugeze olunaku nga lutandika bw'olutandika nga tolwadde like sense of direction olutandise butandise olina temulimu maanyi tolina mood ogenda okulabirawo nga bwe lutyo bwe lugenze nga lukuyiseeko buyisi nga tebalina kyamaanyi kyokozeemu. So n'omwaka bwe gutyo bw'ogutandika butandisi nga tolina sense of direction, olimu low mood, low energy, olabirawo ng'omwaka guweddeko nga gukuyiseko buyisi nga tewali kyamaanyi kyogukozeemu. So video y'olunaku olwaleero nagiyise this is how we're going to set the tone for the rest of the year. Bwe tugenda okwewa pace, okwewa sense of direction. So video nagimenyeemu points 10 naye ngenda gikola mu bitundu 2.55 so that twewa pace ki gye tulina okutambulirako guneeno omwaka. So wobeera ofunyemu ebintu 2-3 by'okwata n'ogamba nze kino kye ngenda okuimplementinga mu bulamu bwange, then that would be awesome. But so focus y'eno video kuwa oba kutuwa bintu ki bye tugenda okutambulirako guneeno omwaka so that n'abalina bye tutaatuukako omwaka oguwedde guneeno tubeere nga waliwo kyetugenda okulagawo mbu kineeno kye natuukako oba like you created structure in your life. That is my aim for this video. Points zineeno nazitadde dda ku social media abanfollowinga Financial Literacy in Luganda, abanfollowinga ku Twitter Namanja Miriam. Points zineeno mbadde muziraba so eno video ya just kuze explaininga further wabeera waliwo ekitategeerekeka. So let's jump right in. Point esooka nagiyise know your stuff. Know your stuff is manya ebikwata ku bulamu bwo. Bamekako ffe nga essaawa zineeno tomanyi ssente meka zolina mu wallet yo, tomanyi ssente meka ziri ku bank account yo, tomanyi ssente meka ziwakola omwaka ogwaggwa, tomanyi ssente meka business yo zeekola olunaku. Byonna tobimanyi wabula ekijja kyekijja, like that is your life. So that is not the right way to live. Era bw'okontinuinga nga obulamu bwo obutambuza bwe batyo loosi nnyingi ezikutuukako z'otagenda kumanya oba ogenda kubeera nga tofuna ekisingawo ku kyewandifunye olw'okuba nga ebifa ku bulamu bwo tobimanyi bulungi. So nawadde example ya sheep oba ya flocks. Mu biseera babiyita mu biseera in ancient days oba mu ancient days kibeera ki mu Luganda mu myaka emikadde kankiyite bwekityo endiga oba ebisibo kaŋŋambe ebisibo by'ente ebisibo by'endiga byonna mukimanyi oba ebisolo bye byabeeranga ebyobugagga by'abantu ebyo byali bidetermining ebyobusika by'abantu bibafuna ssente meka omuntu z'ayina ne resources ki ze basobola okugatharinga amangu. So omugagga ebyo bye byali ebyobugagga by'abantu. So omugagga yabeeranga amanyi status ebisibo bye gye biri, embuzi ayina meka ezizadde, meka ezifudde, meka ezitali bulungi, obwana bumeka obuzaaliddwa, embuzi enkazi ziri mmeka, enzisajja ziri mmeka ezo details bali bazirina mu mitwe gyabwe. Ne kati abantu obasanga balina zi farm babeera bamanyi ebifa ku bintu byabwe. Now imagine a situation nga tabimanyi, omanyi ekibeerawo oyinza okusanga ng'ekiraalo kyonna kijjudde embuzi ensajja zokka temuli nkazi. Ekyo ki ekibeerawo? Togenda kufuna generation endala, tezigenda kuzaala kufuna so that your flock multiplies. Oba olaba faamu mulimu embuzi ezizaaliddwa oba endiga ezizaaliddwa wabula n'ezifa nnyingi wabula tomanyi ezifa ziri mmeka. Bw'obeera nga obulamu obutambuza bwe batyo omanyi you're heading for disaster. That situation is not sustainable. So kyekimu ne mu bulamu bwaffe obeera tomanyi
sente mmeka, like this channel is finances, tomanyi sente mmeka zoyinza, tomanyi sente mmeka zofulumya, you're heading for disaster. Oba you're setting yourself up for failure. So omwaka guneeno beera nga obulamu bwo tobulaba bulabi, manya ebikufaako, manya business zo operating abatya, yiga keeping a records, yiga okumanya yo net worth like assets mmeka zoyina n'amabanja ameka goyina obineti ng'omanye okay net worth yange this yangi mazeeko ndi worth $1,000. Eyo information nnungi nnyo okumanya kubanga ogenda kumanya okay nina okukola ssente nnyingi omwaka ogujja okufuna obulamu bwenjagala, oba omwaka ogwaggwa nafulumya ssente nnyingi nnyo mu kintu bwe kiti, nagenda out nnyo, nawulaawula ssente nnyingi nnyo ze sandiwoze, so omwaka guno nina okukyusaamu. So ebintu ebityo woobimanya ogenda okumanya wa w'olina okukyusaamu, wa w'olina okwongeza amaanyi, biki ebitatambula bulungi, kigenda kuwa direction ya decisions mu ngeri ki gy'olina okuzitambuzaamu. So yeyo point gye nabadde nkola ku know your stuff. The moment you know your stuff, you know at least you can make plans eziri valid mu bulamu bwo. So wamanya ebikwatako kigenda kukuyamba n'okubeera ng'osobola okufuna okuyambibwa kwe weetaaga. Tugeze olabye mbuno omwaka oguwedde bannaye nakola obukadde 10, wabula essaawa zino sirinawo wadde n'ennusu 100. Kigenda kuyamba okugamba nina okufuna nina okunoonya omuntu annyambako okumanya ngenda kusavinga ntya ssente lwaki nfiirwa ssente mu bintu ebitategeerekeka, lwaki like ssente zange ziragawaye, obeera kigenda kwanguyira okufuna okuyambibwa ku weetaaga okusinga omuntu atamanyi bintu bikwata ku ssente ze oba ku bulamu bwe. So yeyo point emu enkulu ennyo gye weetaaga okutambulizaako obulamu mu mwaka guneeno omupya. Tugenda ku point ey'okubiri. Point ey'okubiri nagiyise planning. Nenkola statement eyagambye if you aim at nothing you hit it every time. Wobeera tolina kyoluubirira ever, tewali kyogenda kufuna kyekyo kyensobola okuki-interpretingako directly. So ovudde ku point 1 omanyize ebikwatako kati ssaawa yakukola plan y'obulamu bwo, plan y'omwaka guneeno. And plan tosobola gikola nga tolina budget. Otegedde nafulumya ssente nnyingi nnyo sirina ze nsavingawo, okay ssaawa yakufuna budget. Budget etuyamba okubeera nga plan zaffe tuziteekamu ebikolwa, actions to support goals zonna ze tubeera tusetinze mu bulamu bwaffe. Ogambye omwaka oguwedde nakola obukadde 10 sirinawo yadde n'ekikumi kyendagawo, omwaka guneeno njagala kubeera nga omwaka we guggweera nsavinzeewo akakadde kange kamu. Ng'ogenda ku budget ng'ogamba akakadde kamu buli mwezi ngenda kusavingayo emitwalo gyange 11, 12 so that omwaka we guggweerako nina akakadde kange kamu. Ekintu ekyo tosobola kikola nga tolina budget. So budget etuyamba okubeera nga tulaba ebituli biriwa mu ssente zaffe ze tukola, lwaki ssente tizituuka mu account, lwaki ssente oluzifuna zigendera obugenzi. So budget etuyamba okubeera nga buli ssente z'ofunye oziwa omulimu. Ogamba okay nfunye emitwalo 10 gyange, omutwalo gumu gugenda ku mmere, omutwalo gumu gugenze ku transport, webityo ssente zo n'ozigabanya mu ngeri ki gy'oyagala zigendemu. Abatamanyi kola budgeting, like nakola dda video ennyonnyola ngeri ki gye tukolamu budget, nenkuwa ne template y'okutandikirako. Osobola ogikola mu kitabo kyo, osobola ogikola ku computer, osobola ogikozesa ku ssimu. So tandika kati so that omwaka guneeno buli mwezi obeera ogamba nfunye ssente bwe ziti, ssente bwe yina engeri gye ngenda ozigabanyaamu mu bintu eby'enjawulo. Obeere ng'omwaka we gunaggweera omanye actually ssente zo wa gye zaagenda, rather than okugamba bannaye nakola nno ssente nfunye omusala buli mwezi naye omusala gwalagawa. Yeyo statement gye tulina okukomya mu mwaka oguwedde, tetulina kugikkiriza kweyongera mu maaso mu bulamu bwaffe. So point 2 yeyo plan. Obulamu bw'oyagala olina obukolera plan, tebugenda kujja magically. Tugenze ku point ey'okusatu. Point ey'okusatu egamba save today, secure tomorrow. Oba nagise save today and secure tomorrow. Save is saving olwaleero, obeere nga weetegekedde ebiseera by'emu maaso. Bameka kuffe nga oyina workmate wo oba oyina omuntu mukola business zeezimu, wabula ye
tagwako ssente buli wazaagalira ssente zibeerawo. Omanyi lwaki ekintu ekyo kibeerawo? Omuntu oyo akola pulaani ya ssente ze era aziseevinga olw'ebigwa tebiraze oba olw'ebyetaagisa eby'enjawulo by'azaagaza. Abantu abo be tuyita abantu abagezi. Abantu abagezi bwe bakola ssente batereka ku ssente zaabwe olw'ebigendererwa eby'enjawulo, olwa investments ez'enjawulo ze baagala okutuukako, olw'ebigwa tebiraze. So buli w'obeera omuntu atatereka ku ssente z'okoze weesettinga up for failure. Okutereka ku ssente tekigamba mbuno olina okutereka obukadde n'obukadde. Newekiba ng'otandise na nnusu 5, that is a step in the right direction. At least obeera otakinga steps. Ekintu ekyo kigenda kuwa motivation okubeera nga obuildinga discipline eno, obuildinga your saving muscle so that later becoming easy for you. Okubeera nga nkozeeyo ssente wezite buli lunaku oba nagamba ngenda kusavinga buli lunaku oba buli mwezi, kigenda kubeerera kyangu okubeera nga discipline eyo ogibuildinze. So abantu abagezi buli ssente ze bakola basavingako ekitundu. Ekitundu is not 50%, basavingako ezimu ku ssente ze bakoze nga bwenkugambye olw'ebiruubirirwa eby'enjawulo. So obeera nga oli muntu abadde agamba nze okusavinga kuganye wabula ngezezzaako buli kimu ekisoboka naye kiganye, ekyo tukireke mu mwaka omukadde tutandike omwaka omupya, beera omuntu aterekako essente ezimu ku z'ofunye. So lekerawo okukikomya mu bigambo ye, nja kusavinga omwaka ogujja, nja kusavinga omwezi ogujja, like taking a step. Genda osettinge upstanding order ne banki yo. Obeere nga buli mwezi bajjako omutwalo gumu gwokka, tandika n'omutwalo gumu gwokka, tandika ne zonna waliyo eyo bubox. Sibwagala nnyo era mumanyi like si advising abantu kukola bintu bya bubox. Omanyi obo saving boxes bwe basuulamu ssente, naye bw'obeera nga situation yombi bwetyo like gwe okusavinga kuganye, tandika bw'otyo, suulamu ebinusu like kyonna kye kyetaagisa. Kola step okubeera nga osavingako ku ssente. Omwaka we newe gunaggwera nga osavinzeyo omutwalo, it's not so perfect, naye at least obeera otakinze step. Twala omutwalo ogwo ogenda oguinvesting. Savings vehicles nyingi nnyo ez'enjawulo. Saving omutwalo ogwo kigenda kuwa motivation. Tezigenda kukolera ssente nnyingi nnyo, naye buli w'otakinga step kikuwa motivation okubeera nga weeyongera mu maaso, kikuwa discipline, kyekyo ekiruubirirwa. Abantu b'osanga nga basavinga over 50% of their income tebatandika bwe batyo, batandika mpola mpola, batandika ne ssente ntono ddala ne bakibuildinga bwe batyo. So with time becoming easier. So pace y'omwaka guno yeeyo, tugenda kusavinga ku ssente ze tukozeeko ate later tuzinvesting. Ogenda kusanga abantu abagamba saving tekikomaawo, like olina okuinvestinga naye jjukira tosobola kuinvestinga ssente z'otasavinze. So saving is really critical. Ngiyita nnyo step 0 and it's so important. So save and then later tujja worrying about investing, but first of all tusooke tuyige okusavinga ssente. Pace nagise mind your attitude towards debt, oba mind your attitude nkigambo entya mu Luganda. Mind is okay, kankiyita bwe kikangambe lowooza nnyo ku ngeri gy'olowoozaamu okwewola. Anyway, I can't find the appropriate Luganda word for that, but faayo nnyo ku ngeri gy'olowoozaamu eri amabanja. So nawadde example oba narration mbuno buli bbanja ly'oyina kirabe nga atadde chain ku mikono gyo. Chain. So buli mabanja g'ofuna weeyongezaako obuzito bwa chain eyo, n'emikono gyo like gyesibye, tofuna wiggle room. So buli w'otunula amabanja, ekintu ekyo kigenda kukaluubirirwa nnyo okubeera ng'olina bingi by'otuukako olw'okubeera nga amabanja gakwetoolodde. So tulekeraawo okubeera so comfortable n'okubeera nga buli wamu batubanja. Wenjogera ku mabanja abantu abasinga ku ffe tubeera tulowooza, njogera ku mabanja ka bank. Amabanja amanene nnyo, oli bamubanja obukadde 5, bamubanja $5 million mu bank. Nedda, ekintu ekyo
soogera just ku mabanja ago gokka wabula njogera ne ku gano amabanja amatono ge tulina mu bulamu bwaffe, amabanja ge tufuna ga airtime. Buli omu akwetoolodde akubanja, oli akubanjayo 500, omulala akubanjayo 1,000, oli akubanja 1,000, buli w'otunula buli omu akubanja. Ekintu ekyo tulina habit eyo tulina okugimenya mu bulamu bwaffe. Kati tokyasobola na kuloadinga airtime ku ssimu yo olw'okubanga bakubanja. Ogamba zintere oba oli agala kuweereza airtime oba is it mobile money, like amabanja gonna mugamanyi gye gali. Toyagala ssente zigende ku ssimu yo kubanga bagenda zitemako olw'okuba bakubanja. Obubanja obwo obutonotono butuwa image embi nnyo mu maaso ga mikwano gyaffe, mu maaso ga family zaffe. Mukimanyi nnyo omuntu akubanja tosobola na kutuula naye kukola conversation erimu magezi kubanga olowooza ali mu kulowooza ku ssente mmeka zakubanja. So ekintu ekyo tukyesaleko, lekerawo okwewolaawola, and ye engeri gye tugenda okwesettinga up for success. Ogenda kubeera nga osobola okukola consultation erimu amagezi eri omuntu akuliraanye nga tolina bias mbu ono omunyumiza ekizibu kyange wabula alowooza ku ssente mmeka zammanja, oba ono njagala kumuyita ku pati naye sinnamusasula. Mulaba ebintu ebyo ebyonoona obulamu bwaffe. So tukole nnyo ku image gye tuyina, lekeraawo okwewolaawula ddala obusente bwo obutonotono, nusu 5, nusu mmeka. W'obeera nga ofunye eri pace gye tugambye eya saving, kigenda okukuyamba okumenya kinene ekintu ky'okwewolaawula. Kintu kibi nnyo, kicripplinga relationships ze tulina ezitwetoolodde, family zaffe, like kibi nnyo, tukimenye. Nja kukola video endala going more detail into this, but for now yeyo tone gye tugenda okusettinga, tone number 4 oba pace number 4 oba point number 4, okwewolaawola tukulekeraawo mu guno omwaka. Kozesa ssente z'oyina, beera peaceful mbwezo ssente z'oyina zigenda kumala, zigabanyeemu bulungi. W'omanya kankuze ku kintu kya budgeting. Bw'ofuna ssente zo n'ozigabanya mu bintu ebyenjawulo ebiri mu bulamu bwo, yes bingi togenda bimalayo, but make peace with it that ssente z'ofunye zeezo zimale. Ekitaliiwo kinajja olulala. Teweewola ddala okwewula kunene okwa okonsuminga. Weewoze ssente ogenza oguzeemu lanchi tozisasudde. Tebikola bulungi ebintu ebyo, tubirekeraawo. So ngenze ku point ey'okutaano. Point eno nagiyise focus. Bannaye focus. Set your pace and stay in your lane. Stay in your lane. Nkinyonnyole ntya dduka olugendo lwo. Olaba obulamu bunene obw'oyagala, gwagenda okubwesettingira tulekeraawo okukozesa benchmark y'obulamu bw'abantu abalala, tulowooze obulamu bwe tugenda okutambuliramu. Oba ddala like tuli social media nnyo, bingi ebitwetoolodde, a lot of consumerism. Consumerism kye ki mu Luganda? Like olaba abantu bagula ebintu ebyenjawulo, nawe obyagala, like pace gy'oddukirako temachinga ne ssente z'okola. Ekyo ekintu tugenda tukikomye omwaka guno kubanga kiri mu tusettinga up for failure. Kyekyo ekitutwala mu mabanja agatali munamagezi, like image gy'oportrayinga temachinga na net worth yo. Osobola okufuulinga abantu bonna ku social media naye tosobola kwefuulinga gwe, obeera okimanyi ekikuliko, and sooner or later it's going to catch up and your world will come crumbling down. So English anyway, so tulekeraawo okubeera nga just obulamu tubuyitamu buyisi, taking actions oz'obulamu bwe twagala, bu setting up. Abaagala okukola vision boards muzikole, taking like gamba nze obulamu bwe njagala bwe buno, and then take actions ezigenda okuyamba okufuna obulamu bw'oyagala. Actions ezo ezitalimu mabanja, to practice nga kye tuyita delayed gratification is that is omanye abantu okubeera nga ogambye
nze obulamu ngenda bunyumirwa ddi essaawa zineno za kuzimba zimba beera mu feezi y'okuzimba kati ddala ssente zo wezibeera nga tezinnatuuka ku ssente z'oyagala kozesa time eno ozimbe yes teweerabira kunyumirako ku ssente ezimu but don't overdo it tokwata ssente zonna z'okoze mu mwaka n'oziblowing omulundi gumu liquidating the investments zo zonna okozeemu trip and then later ogenda kukomawo ogambe okay otandikirawa what if ekintu kyonna kikubaddeko ogenda kuddukira wani jjukira community yo yonna eri like bakubanja so ogenda kuddukira wani ojja kunyumirwa edda ebirala ebirungi biri mu maaso yeah so let us focus ddukira ku peesi yo ebikuliraanye yes bitunuulire kubira engala abali mu kuwininga tani yejja yeah set your pace ddukira mu leeni yo leeni z'abalala zitunuleko oba bakuyiseeko well and good just keep going keep running live your life not theirs so olina okutrustinga mbu buli effort gy'oteekawo mu bulamu bw'oyagala I can assure you get the results goals zonna z'olina ez'enjawulo I always tell people oba omuntu yenna really who consults with me mbagamba mbu nno ebintu byonna by'oyagala okutuukako biwandiike wansi buli lunaku lw'okeera ng'obitunulira ng'ogamba okay kino ono kyenjagala okutuukako mu mwaka guno kino ono kyenjagala so buli action gy'obeera oteekenga buli sente z'obeera ofuna buli kirowoozo ky'obeera ofuna mu lunaku lw'obeera ojjukira mbu okay ebiruubirirwa byange bye bineeno so ne bw'olaba abantu abakuliraanye nga bakola ebintu ebyenjawulo tekigenda kusikiriza nnyo kugoyinga off track okufollowinga path gy'ota intenninze kuteekenga olw'omwaka gwo so teeka ebiruubirirwa byo biwandiike wansi bitimbe wonna birabira buli lunaku and keep running and staying in your lane yeah so those are the 5 points enjagadde okugamba olunaku olwaleero ettaano endala zijja yeah thanks for joining me today and see you in the next video bye bye